obulamu si bubi pozzo obwammwe Why tukulaba ogeze nina sente nina sente ebyadda ekyo nakibagamba nina sente ekyenjawulo ekiriwo nti sente ze nina zange zisobozesa okulyako n'abantu bange abandi okumpi ate tozigabaako nziwa abantu bange abandi okumpi kumaye kati oyinza otandika tuwe ku ssente kituufu weeziri naye nziwaako abantu bange abandi siziwa buli omu zisitangako muzadde wa muntu nti nze nafuula oli mulekwa Kasuku tulaba Mama Awards zizze mu Uganda naye zijjidde mu kaseera akazibu tuli mu covid endongonsibe abasajja bateekayo posti ne bazijjayo ba DJ Khalid kino kitwalawa muziki wa Uganda anti kati just bantu kwebuza amagezi abantu bebuza amagezi because tuli mu covid but we have been having online shows tezibaddeewo club beats nereeta Spice-Diana n'aleeta baani so ekizibu ky'abantu most people are emotional of course after outcomes obululu people were not so happy people are tired ate ne internet bagisibye na internet bagisibye anti kati yo government sebo choino mmanya the reason government yo jewa egamba there matters of national security okitegera kyengamba but it already had a contract oba abategesi ba Mamazi wano balina contract ne Viacom abaleeta ki Mamazi wano kati bo engeri gye nti Mamazi tezikwata Uganda yokaza Africa yonna bo balina okugenda mu maaso okitegera kyengamba kati obulamu tebusobola kusiba kati ffe tulina kizza eri gavumenti yaffe wano nti please mute internet abaana bakole ki balonde naye away from that I think Mamazi is a good initiative tugyetaaga wano obulamu asigala nga bugenda mu maaso ba MC balekeddwawo abagenda ku hosting ba local MC anti kati obuzibu bwe tulina obuzibu ffe bwe tulina okay maybe communication breakdown eri ne Mamazi tebavuddeyo tugamba nti tugenda kati nga balaba bagondi ba categories z'aba nominees basooka ne bafulumyako phase 1 kati ne batatugamba nti ate waliyo phase 2 oba be baatugamba it was not loud enough because kati okuva ku phase yasooka kuliko nominees abalala abakola ki abafuluma oba kitegera kyengamba but maybe the problem was with communication kati ne MC by not to because awards tezibeera hosted by only one person oba kitegeera babeerawo abantu nga basatu yes wabeerawo main host naye wabeerawo n'abalala for example Douglas Lwanga ya hosting unveiling zawan era abamusasula baali ba MTV okitegedde kati sitegeera nnyo kireekaanya bannayuganda okay maybe aba Mamas teba communicatinze nti tugenda kubeera ne ba hosts be bati ne bwe bati kati nze obuzibu bwenterulaamu ekyo ekintu nti be banaavaayo ne batugamba nti Douglas Lwanga naye ajja ku hostinga kate ffe tulowooze nti pressure gye twabataddeko yeekoze eki yeekoze oba okitegeera naye well our voices have been made have been loud and we hope the voices have been heard naye ekyokugamba nti Mamas zireme kubaawo muganda wange fe abamu tumanyi abantu aboogera bo bakyalaba abayimbi wano bwajja n'ayimba sima tutuula wali ne tunywa naye naye ffe tumanyi kyekikola ng'oprofilinga omuyimbi oba okitegeera yes olunaku lwaleero waliwo abayimbi abamu abawangudde ezawaadi ennene ng'omubali tewali naye bamulonda lwa profile waliwo ebatuuka nga bagamba nti twagalayo omuntu okuva mu Uganda ne bagenda okunoonya obunoonya profile nti ono alina Mama mbaite mwawulira Mama abeera alina ebintu bya hitinze MTV byebeera eyagala definitely assuiting international standard you get those things so kati abantu abaleekaana for me my request to them is please understand and allow the Mamas to happen for the purpose of our musicians not the country because the country may have its issues buli omu okusinzira kuwaabirabira but the musicians kuba bo balina okufunamu in terms of profiling naddala profiling gwomanyi omuntu okuteekawo nti Mama nominated Palaso oba wangudde oba tawangudde oba oga nti Mama award winner Palaso nti ebintu ebimu ebitumunyamunya wano ogenda ku Wikipedia y'omuyimbi wa Uganda okumunoonyako nga tolaba kintu kistandinga out bapromota bangi gye bali baagala okukola nabo so bino ebintu ebimu bijja eventually kuyamba ki bayimbi baffe about the country abantu bangi bavuddeyo ne beekwasa eggwanga
oli ali Bobi Wine ali under house arrest wano babba obululu sima abantu bafa bakola ki nze kati sagala kyesigamyawo nze kankyesigamye ku muyimbi abayimbi betulina abanene mu Uganda kotadde Bebe Cool y'omu ku bayimbi abanene era ali nominated goza chances mekazi alina okubanga awangula Bebe Cool yagenda owangula award ye naye abantu nga bamukuba anti abamukuba ate tebalonda muntu mulala goma ye tiimu ye bweronda abamukuba bo bafokasinze ku kumukuba oba okitegera kyengamba tebafokasinze ku kyagamba nti nno mu kategore yeemu Bebe Cool alimu ne Shiba alimu ne John Black alimu ne Spice Diana alimu nani ne Daddy Andre nti kale ffe katugambe nti awadi tujagaliza Shiba ffe abamukuba katulonde Shiba overwhelmingire oba okitegera because Bebe Cool alina abawagizi ate bangi kati y'abawagizi be baba bamulonda mu abalwana however many you are tewaliyo kalolo ke bagamba nti bw'oba tomwagala kalonde kabeere spoiled nti okole bw'otiga bwawano you are either taking him or another person kati gwali eyo atamwagala are you taking another person oba okyaleekaana okola posta n'osazaamu don't vote Bebe Cool is the question. Yes. Situmanyinga Tanzania eronda. Nyo. Tanzania eronda, Nigeria eronda, South Africa eronda, ezo zi francophone Angola. By the way, abantu cheba ino mmanya. The noise jetuva eva wano mu Uganda Kampala. Uganda is just the host. Ate hosting nga tubalite bagenda kujja wano. Naye engagement eriye walala. Ensi zironda heavily, ensi zironda. Naye ate internet. Anti kati awe nkugambidde nti fe pressure tulina pressure giteeke ku government togiteeka ku mamas tudde demand yandibadde nti government yete internet tulonde because we are the hosts okitegedde naye kati fate mundu tuzikutte tetuzikubye government tuzikubye mamas oba okitegeera nga zo mamas zirina contract zayo saafuna dda ssente oba okitegeera era nga mamas banominizi b'omu Uganda tebawera 10 naye ng'ate ffe we are trying to be a major market mu business ate ffe tusazeewo tulinye we tubadde tulina oyitira oba okitegeera kyeŋŋamba ffe tusobola osigala eno intaana eno tuteeka gavumenti ku bunkenge naye ate mamas ne tuzikwata ne tupushinga omunauganda because kiriza obagaana internet obako ebintu bikyagenda mu maaso internet teyaliiko nga ku DSTV kwe bali balagajja ne ya Uganda mamas is doing its contractual obligations yajja wano nereeta Sauti Sol Yamyalade Master KG baani ne babawa ennyonyi ne ziba flying ajinja ne bashootingira documentary Queen Elizabeth wawawa their contract has details until they have to showcase and promote what Uganda era baka sente bakakwata era bo bakikola kati ffe Uganda batusazeewo ku pulling down Uganda oba nedda for them they are doing their contractual what part ku side ya government of Uganda yalina oteekamu sente ne facilitate nga kino nakina ekikoze oba otegeera kyeŋŋa kati ffe tulina okuvaayo tupushinge our own oba otegeera kyeŋŋamba bwe tumala opushinga our own eno internally tuteeke government on the spot gye tulowooza nti tetukoledde kino kiri ekola bwete ekola bwete oba okitegeera kati mamas basobola n'okusalawo nti be banaaba bazikola tebajja kujja Kampala nti bafunye Serena ne bafuna holo we bagenda okukolera buli kimu ekyo virtual event ne bamala okubimixingira ne babizza eno stage ennene eri Kampala abayimbi abamu bavuddeyo ne bagamba nti okujja kwa mama mu Uganda tewali kikugenda kwongerako ku music industry ya Uganda anti kati baba aboogera ye ayagala mamas ejje emugambe essebo contract yiino tugenda tukututte mu ssone okitegedde kati gwe mubuuze ye yandyagadde funamu ki gw'oli mubuuze what could you want to benefit from the mamas kati akikubuulire omubuuze how have you pursued it yes because yes we shall blame the mamas but government yo yazireese eyinza okuba erinamu loopholes here and there naye gwe how have you exploited it okay tulaba Donzera yavuddeyo n'anywegera Tamale Junior mirundi ensonga eno ogyogerako ki sina kyenjogerako as a society we need to move yes kabaka yali akubyeko n'abagereka kiisi wali
ng'akomawo ku kisaawe era people made it a big deal and we got over it oba okitegeera kyeggamba so that is now a way of life. Donizera ye muntu gwe tubadde tumanyi nti ayina omusango gutambula abantu ne bava ne bagamba nti Donizera yali yebbye oba osanga abadde akavalinga kintu kino I don't think because the case police charge investigating omusango kyagendera ddala mu maaso so I don't think in all honesty I don't think that is right. What happened era kyendowooza ekyabaawo baali awo ne bakyamuka namugamba why tukoleyo akantu kaffe oba out of the blue ne kibaawo okitegeera because me I know Junior I honestly don't think he's in love with Donizera maybe ng'alina personal interests ezayagala omujjako oba okitegeera kyeŋŋamba yeah but for us blowing it out of proportion what if it was a priest who kissed Donizera singa abadde mutabani wo nakisinga omukazi omukulu kwa ate kati bagenda kukola ki he's my son is not me yes omwana osobola okumugamba kati abaana waliyo abaana batwalira bazadde baabwe nga musiyazi omuwala n'atwala muwala munne nti ono gwe ngenda owasa are you going to kill your son or your daughter ojja kumunaaba omuveeko era lw'olifa he will come to bury you oba okitegeera kyeŋŋamba yes so either you talk the omuntu omwogereza mpola mpola naye kino bwe kiba kibaddewo kibeera kikoze eki kati nze senga tamaladde mutabani wange nandimulaze bulazi dangers eziri mu kwagala omukazi akusingako obukulu ne profile ya Donizera ebisigadde nembimulekera I cannot make a decision for a grown up nti toyagala ono yagala oli kati bw'anaamufunisa olubuto okay nga tumaliza kasuku Pastor Bugembe yavayo nayogera ku Bobi Wine abaana ne bamwokya ku social media ensonga eyo gyogerako ki kasuku for me I think Pastor Bugembe is stuck between a rock and a hard place. Yes. Pastor Bugembe mukwano gwa Bobi Wine ate it's off that following that comes with Bobi Wine. Yes. Nti ye muyimbi ate pastor kati abantu bano basumba ne bayimbira bafani ba Bobi Wine abamu ate Bobi Wine mukwano gwe from way back vis-a-vis side eno eriko aba government abasobola omuwaayo kasente babadde bamuwa kasente doli twalaba Sunday wedde yakyaza Natasha anti kyenkugamba so he's stuck between a rock and a hard place. By the way abantu bangi bali mu mbeera eyo naddala ffe abali eno mu bantu we batulabira wesanga ng'olina bakwano bo aba NRM ng'olina bakwano bo aba people power. The fortunate bit or unfortunate bit nti always abeera mu makkati ayinza okuba tanyigiriziddwa nnyo ng'ono agamba nti wa opposition bwalaba ebintu okitegeera ate ayinza okuba tagaggawadde nnyo ng'ono gwe tugamba ali mu kintu